Yes, mbaniza kadikani mwasibye mutya muri mutya ino bagita Faali TV ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale comment section weli abakawuntira mu comment section atosigalinga mu following ambatumudeka bali kata ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain abasinzira mu gwanga erya Oman nti muli bakabinyo kubanga mu following comment section weli abakawuntira mu comment section atosigalinga o following ekiri ku social media nsonga za Kawalya Isaac Kayz eyali omukozi kusanyuka TV bamuli bubi amawulire agatambula galaga nti saawa yonna agenda kuba akomawo mu Uganda olw'ensonga nti empapula zikyaleesa obuzibu jjukira amawanga ga America oba amawanga g'abazungu agasinga kawabere Canada, kawabere UK, kawabere mu ggwanga lya America bw'obeera ebiseera ebisinga ng'ogenze ng'oyagala kufuna butuuze weetaaga empapula n'empapula si zenyangu okufuna kuba waliwo n'abamu be bakomyawo ebiseera ebisinga ng'oli abadde amazeeyo emyaka ng'etaano oba emyaka nga 10 ng'empapula already abadde yakola ki nga yazifuna naye nakakana ng'akoze ki ng'akomezebwawo empapula ne bazisazaamu ne bamuzza babikola nnyo ku bantu abafirika ebiseera ebisinga abavudde mawanga ga Africa essaawa eno amawulire agatambatambula galaga nti Isaac Kayz essaawa yonna temwekanga ng'akomyewo wano mu Uganda jjukira ono ekyamuddusa okuva mu Uganda yakozesa Next Media NBS kusanisanyuka TV yabakozesa losi ya bukadde 3 olwakalebule gwe bayogeranga ne za alatoto yakola ki yaleeta obuzibu kati ye teyalinda nsonga kwonooneka n'adduka emisinde n'ava mu Uganda neyegoba n'okwegoba n'asalawo kugenda mu America gye bafuna obutuuze n'empapula zikyagaanye bano beerangidde ne full figure era Kayz alabudde full figure n'amugamba nti bw'otanneesonyiwe nja kwabya ekyama kyo nti wajjamu olubuto nti full figure yajjamu olubuto Kayz bw'atyo bw'amulabudde nti ajja kumwabya nti yakola ki nti yajjamu olubuto munange byebigenda maaso essaawa eno byebigenda maaso essaawa eno ngenda kusaba subscribing ate onyigene ku kale bagiyita Faali TV mwena mbaagala nnyo era mbagamba ti muli big nnyo kubanga mugifollowinga comment section weli abakabuntira mu comment section atosigale nga ogifollowinga abali Bahrain mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Oman nanabyo sinzira okubanga ogifollowinga nkugamba nti oli wakabi nnyo oli wa bode nnyo okubanga ogifollowinga bagita batya bagita Faali TV ensonga za full figure full figure ne Kayz bannange okugenda ku America kwaliko ebintu bingi nnyo ebyamutwala naye ng'ekisonga esinga ey'amaanyi loosi gye yakozesa abasanyuka TV oba Next Media almost milioni 3 si byangu naye ng'essaawa yonna amawulire gatambatambula galaga nti Abamerika bandimutikka ne bamuzza Abamerika balina omuzizo ogwo n'abangiriza ebiseera singa obeera ogenze mu ggwanga erya UK n'obeera ofunye empapula tekibagaana kukwefuulira kukola ki kukuzza babikolera ddala ne Canada biri mu America UK ne Canada tofuna mpapula n'oweyina n'ogamba nti munange nze maze nfunye empapula nfunye obutuuze naddala ng'oli mu Firika basobola okwefulira essaawa yonna essaawa zino Kayz kyalwanako okufuna mpapula era nga abasinga bakitegedde dda nti empapula zikyamudaaza nnyo jjukira agenda kukuba kyeyo naye ng'agenda okukuba ekyeyo nga ayagala kufunira ddala obutuuze akuba ekyeyo afunire ddala obutuuzi afukirira munnansi w'eggwanga erya America naye empapula zikyakoze ki zikyasibye ensonga okubanga egguka okulabika ng'afuna obutuuze bwe mu bujjuvu nga bwakyagala naye empapula zijja kumuleetera obuzibu Abamerika bazibu nnyo nga bw'okiwulira bagita Faali TV nabiko Godfather ng'alabula ng'agamba nti nno abatalabanga ku muntu agenda
ekyo ne kimusala mu ggwanga lya America oba ebweru w'eggwanga nti mujja kusooka kulaba Kayz kubanga Kayz kijja kumusala tajja kudda na kantu konna ye Godfather bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bwayogedde ye full figure ne Kayz babadde beetwalaganya nga buli omu akasukira munne era kubanga Kayz yabuza fuviga ne munange gwanga ambuze empapula gwina gwe tuna mpapula neza katisimu toziina katisimu azise katisimu ndi full figure tazirina nenga baba mugambi ojja kudda osaaga ojja kudda abasajja bazibu kukikwalagana n'empapula ez'obutuuze okufuula omutuuze omujjuvu ng'oli mu firika tibiba byangu ne bwe bazikwale basobola okwefuulira ne bazisazaamu n'okakalango zinobeera omaze emyaka 10 kugamba omuntu ng'obeera amanga g'abazungu n'obeera ofunye empapula tolina kubeera awo kweyisa mu ngeri etategerekeka kubanga ovuma buli omu ali ene mu Uganda kubanga nti gw'oli mu America bano abasajja beefuula basobola okwefuulira n'obeera omaze emyaka 10 kati woba obadde ku social media ng'ovuma abantu olowooza togenda kudda mu Uganda bakwefuulira n'okakana nga bakuzizza nga bakutisse. Subscribe mbeere bulungi fa ADTV UG mwera.